Previously on AMAKA KABOYO, the peaceful house. Bino bye twasembayo kwekanya. Ira watu kabe yayingira mu nyumba mu bwangu obutenkanika. Nakoye. Ira watu sebo nasoka mukanyugira obuzinawe. Omanyira n'okumanya. Atwa ebintu byo. Mu bukambo bw'ekitaro. Sidanga mokulaba kuwa. Genda n'omwana wo. Kaboyo yatabuka. Ngeza nenziramu nembalabako. Mumanyira kansibe nawo. Sibu yasalawo abagobe ye n'omwana we. Kati takyayagala kumanya. Kyayi. Ayi. Ziwa teziri bushanga gwaya. Netegekera. Mama nyabo. Kaino twatolekedde ekyatulesa akawungezi kolwalero. Nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasa mu TAMZ Media Uganda ne bajja kutusa kano ketolekedde. Wabulanga kabaka yenyini mwenye Tamale Godfrey nanyini cinema yakakwata yakagattagatana najja ka producinga. Nga bagamba Semate Rashid n'aba director wako okuntiko. Kano sewe yakayise amaka ga Kaboyo. The Peaceful House tuli ku season ya 2 kano katundu ka 37. Ya inali jewe lyonna. Ngabadde musanyufu. Kali mukutandika Kaboyo nga yebuuza. Mazima essanyu lyonna. Lord gwayambadde lyabadde nalyo alijewa. Abadde musanyufu. Niye yandimbuliddeko katono. Kiki ekimu kyamudde? Kali ali wano yekubaganyamu ebirowoozo. Kazi kagende sina kyamukolera. Kanzizeewo kino ekimyula. Butufu mpulira njagala kijje nga nkyetegekedde. Wazira aba agenda maaso n'okukola bino byonna. Butufu ngenda kuwulira essanyu. Kumbe amazima go gali nti gwe yeetegekedde yaggosedda. Tannalaba. Kyangamba nkwate buli wenjagala. Kaziwa teziri busa. Kyajja ne kisooka kimukwata ku maaso. Agenda okuzza amaaso bannange. Binengo mazeno jja. Yasooka n'amuwa akafumitro. Kama Katonda bwange omazeno jja. Baabano. Bajja ne basooka beewuuba. Ya mama. Mazima yadde takisuubira. Niranka wulidde. Nze akawo nkawuliridde eri. Ne mmanya nti butufu labika ye gwe omulungi wange. Nasanyusa okulaba. Kale badonya. Yasooka n'amusanyusayo emirundi nga 40. Munno omulaba byafumba. Yensonga lwaki n'omugoba namugobi. Alisebo. Sasibyaga. Yasooka n'amukubirawo akalango. Yali afumbye n'esiirira kati mu yensonga lwaki yamugobye. Lengera mazima ddala. Basooka ne batulira ebbali yajja amubuuze. Anti oli otya munnange? Kenkulabyeko kati nteredde. Naira. Nteredde sinza butaterera. Kaboyo. Nange ngambe kanzije ngobudde. Mazima kiyalaba yali takikkiriza. Nakyala kati mutuufu we. Ngasuubira nti jja mu budde buno bwennyini. Era mbadde wano nga ngenda maaso n'okuba nga nkulowooza. Kanzije ngobudde bukyali nja kuddayo mu. Kiki ekimuluma ate? Anti munayambwe agenza okutuukayo nga maama mulwadde. Yagenzeeko mu ddwaliro. Mama wa treatment. Mumuyongereko ne ku bbombo anywa unywenyweko eddagala egganda eryo ddungi. Nga omanyi munange omuntu omukulu. Bombo. Kati ye Kaboyo eryo amanye erisinga okukola eddagala egganda. Yes, mumuwe ku bbombo eryo. Ebbombo likola. Kale tujja mmuwa naye okuba kale bbombo sirimanyi. Kalino ng'ekyewuunyisa nakyala tamanyi bbombo. Mbagambye kuno konna kwanjula. Tuli katundu ka 37 nange video isimaka Uganda. Era nga tubagala nnyo mwenna abekkanya sinema. Nyongera nze n'akafuba. Najja akamongere. Mbutuufu. Bwenno ogenze n'onyirira alako okoledde otuviiri. Laba akaviiri mutuufu we kasukkulumye. Bannayo kyogamba okasiimye. Abadde wano kankubuulire. Buli kimu. Osinga kana akantu akembadde nako. Siire kanawe ngani. Nze nga muwa ssente zange. Yamubuuza kyogamba yabadde tasiba nviiri. Nga nze ssente muwaza bukozi bwaki. Kati nze toozimpe. Gwe yogera bwogezi. Emwanyi ziri wano ojja kuwa ssente. Enjala ebadde kuluma. Kati nakyasooka n'amugamba enjala ennuma. Ala. Olaba otya bwe tukuba amagi tusiikaage. Lwaki twekubira ku magi? Amagi? Oba togalya. Ye Debula. Ogalya. Yasooka najja mutikule. Mulimu ne ku kigaati. Baabo. Mazima kinakyala kinabadde akyegomba okukamala. Kyokka kikwano kya yabadde mukazi we. Najja ayingize ensawo. Kale bambira omusajja ono. Wuliriza.
amenyeka n'ekisawo akiyingiza. Kyokka bambi alabika alina ke, alabika alina laavu. Yamanyi naye nze buli kiri wano mwanyi ttaka n'ako akayumba ajja kukatunda. Ekyo kyekibi Mukama kye yatukolera. Yangu bambi baby. Fe abasajja ssebo yagenda n'atukondogolako omukwano ogutenkanika yatuwa mungi. Kati mu kaseera kano ziba teziri busa. Waliwo eyajja 10. Kakati kamulindire wano. Bonna bwajje ekirungi ente. Sigenda kuva wano kamulinde oba najja ssaawa mmeka? Ente zamaze dda okunywa amazzi zijja kuddamu lwaggulu. Nye mwavu era tufaanagana. Omukazi we ajje wano alabe nze ne Kaboyo. Gye misinde giri gye yatu ejamutwala nga talinnya. Ulwamala okikakasa nti muka Kaboyo mu mazima ddala agobye mukazi we yasalawo akwate ku ajja amulinde. Oba talazewa. Naye twateesa era kimanyi bw'aba amugubi ajje wano. Ye gwayambadde oli gino. Sivaawo nga mazima alimiridde muka munne. Nsange wa. Naye mukati bateesezza. Namanya ajja. Nkimanya ajja. Alina okujja. Mu kaseera kano nga wayisa akaseera bakwate kubo ne bakujjawo ne bakuzza ebbali. Muka Kaboyo yakwate kubo n'agenda mu kyalo. Abajja yasisinkana na muddu. Yamugamba lindako. Yamugamba kimu bintabukidde. Keso twamugamba lindako. N'akyala yakwate kubo n'atambula mu kungujjo. Basimulabangako mu mbeera. Kuno yeewuunya. Yena agenze Kapaalo tangambe na kyaba. Mwenye waliwo omuntu gwolaba ssebo n'akuyitawoko Kapaalo. Nga mutuufu ne weebuuza ki ekimutuuseeko. Manya eby'amaka tamanya. Ebintu by'amafumbo. Mukazi wattu yakwate kubo yeeyongereyo. Yenna muddu. Mu kaseera kano yakwate kubo ssebo n'ayolekera. Kabaka baali waka Nze n'omwana. agekuza amaaso nga ze n'omuto. Nakoma okumanya ng'ali wajjajja katujjeeyo wange. Nze mujje mulabe mbeere naye wa. Nze saakwagala na mwana. Katonda wattu bannange. Bwe basi kyekyawo nzizeeyo. Kati nno munaye kanzireyo. Muleke. Bireke kale. Gende. Gyatugende. Ambadde nsaagira. Naye ng'olaba ani asaaga. Eno. Katonda wattu. Ubaye bagamba ng'oyagala ekintu ssebo oyina yenna yafuse okukyagala kyonna ne kye kirina. Bannange. Mpozi ye Charles. Jangu nujjere. Yakwate kuba abayisi laba nno nakyala agenda amuwema. Nabagamye kano ssebo kalimu ebirungu ate kagenze ne kakibukamu. Kano kagenda tunyumira. Mu kaseera kano twavaayo ne tudda ku Peaceful House. Kanyangu weyo. Kano njagala nakwera kwano kuba wattu. Kale bambi kangende kanyangu. Nakyala ssebo yasulayo. Yakwate kubo n'asulayo waka. Kati mukyala wa waka ye Mrs. Kaboyo. Kyokka nga ne naziwa. Mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufu kamala nga omukomubbi effujjo maka twejjeko stress ekibbo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bwe batozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga Kaboyo akasufu kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 0753 46 72 27 mwebali kunyumirwa ye Mrs. Gwaya. Tugenda maaso ne sinema katundu 37 isimake Uganda nzema akatudde mulambalamba era nga mwena abakalabira ku internet tubagala kamala mukola kyamaanyi. Kati kumacha waliwo yali akedde okuyoola obusa nga simulala okujjako naziwa. Kabaka yakuba otulo. Owaye mama Charles. Ento mulalo yazitutte dda.
obudde nga buyise nnyo yalaba kati mbadde nno njagala sooka ojje yasooka n'amuyitayo jangu mukwano lengera bino bibeerawo mu maka for really wanje sima anti mulayo sibyotya lengera mwana nno mulese eri abadde afuse n'okubuliri naye mbitereezezza tofaayo mukasi akano rodi yasuze bulungi onoolya kaki yasooka n'akamubuuza kanaalya ekyo nakyo naaleeta abakazi beegonza mu bufumbo gwe oba ndeeteyo epaapaali olaba otya nalireese epaapaali wabula ndinti mutuufu kizibu okukkiriza kibuyaga yansu naye nga kituufu siyina kati buzibu ate okimanyi nti ani kaboyo tamanyi nti oli wamu takimanyi oba oyagala bwe bankuyisa bubi oŋŋamba wenkuyisa obubi oŋŋamba nze ntereezeemu ate njagala tubeere wano ozaale omwana owokubiri owokusatu mukazi watu yeewombeeka amata tegamala bagamba nga zasanze omukazi osobola omukola kyonna kyoyagala genderawo kyokka nga yakyeyogerera lwatu giraawo olongoosa yakyogera bwatu awulira tayagala niwamusembera busembereza awulira amusiiwa kyenjiyiza nkuleetere naye mutuufu kati yeegonza okukamala abakazi abo bayita ba supasita bwenkulina mukupulitendinga kali noono yagamba butuufu nkuyina wenna oli wange kali mukaseera kano yakwata ekubo n'akuzza erudda neguwa oku kyalo yakwata ekubo n'ayitawo ku luno seba alina gwe yajja naye ye alani muto wa kabulaaza mulisa empijja tiyakwata ekubo n'adda eka genda okubikkulawo ssebo nga nakyala yasibyewo wayi saagala munaye ansangewo bwesooka ojje tugende nkulaga ezibuloka ze twakuba ne baaba wano olujja lunene ne kamala kadda nnyinza okukabattula katonda wattu nabagambye katundu ka 37 TAMZ Media Uganda nije bakutuusyako nateera niye wamwenga wanene nnyo kamala miti ebibala ebyenjawulo olaba oli kendo sobola okuwalula n'ogenda n'otunda ku kitole kya nusu egi yasooka n'amuliramu pulaani kati nkugamba bya ddiiru obuuzamu enjala ekumba laba kendo naye nenda kwambozi akamyo kamu yinza wakami kamu akato ka mutwalo akakulu keegi kati yasooka n'amubuuza ebbeeyi yakamisembwe akatu ka mutwalo akakulu k'ebiri omu byembeerako wanene omukazi sente ngege nzifunawo akamusimu kabi wabadde nkuwadde nga mukono yego lwaki tetwegatta kati yamubuuza wayi lwaki tetwegatta ne tulunda obumyu ibikanina kakazi kakyani kati sisobola gezaako kubaako ne kyenkola nga kazi kano weekali olisimu nalivaamu kati ndi mukumyu olu yamugamba nze ondaba ojja nava mu byessomero kati ndiga ssente angamba genda ku ssomero essomero ligasaana essomero ligasa ki mwana kyogamba obumyu busawo tubeezawo ndoba twandifunyeyo nekumulimu obulimu obulala naye amugamba ssebo tewali kisinga bumyu ofuna ssente obusajja nina obu kati yange agamba alina obumyu 15 obusajja 5 obukazi 10 obuzaala jukira buba bulina okola okufuna obulala gwe kyomanya ssebo tuli mu ssente obukazi obunazaalwa nga buwera otunda ntufuna kizibu eki kyakakazi kizibu kyennyina nze singa akakazi ako tekaliiwo menga kakyaliwo siyina kyensobola gezaako kwekolera nga weekali naye akakazi nze nkugamba bino ebigambo byange mbigambira wanene wuliriza anange tekaliddamu okumanyira njakakuba njakakuba nze sinebwaba agenda okukomawo nga tatyakategeera kyekituukawo mu maka njaka kuyambako vaala kakumanyira kati kaziba teziri busa mukazi watu yakomawo keeko kawulire kiki
Wande chonsi biddeyo kati govaawo. Tewane wako inawo mugaso kitata. Nawo mugaso ki? Gwambuuza mugaso ki gwe ninawo kyogamba gwe wande. Waliwo giri emyaka sebo nga tegiragirwa. Kati ogambye sinze yakuleeta. Si gwe wande. Kazi gwe wandi negendereza nnyo. Kubeno wiiki. Ndi muzibu nnyo. Naye nga mazima gwagamba muka mukulu we. Atakuba. Njakukuba. Katonda watu. Kujja wammwe naye ngenda kuyambako kuzza ekyannamukaaba. Nga gozayani. Gwe. Mama nyabo. Oba kati zino zimasiki news zironzewa zizo. Ono gwayita masiki. Omanyira. Taata. Watandika ddi. Ekiri maka muno. Watandika ddi ba. Mukazi watu. Ndikwegendereza kuba kati bannange. Nze nammwe ani alina okwegendereza mu Walina okwegendereza. Kuba kila katakumanya. Tonda mukumanyira. Katonda watu. Kale nawo obupale obuku. Obulozi. Yasooka namugamba ono alina obupale obuku. Todda mukuŋŋamba nti nyina obupale obukumbwa ggwe. Katotiisa kiisa. Kanyonya kyakulyanga nawe weesimba mba. Kali gwe ogenda kola. Nze nnoonya ekyokulya. Nze nnoonya ekyokulya. Mukazi watu bambi namuddo. Mukazi gwendo. Ali ku kibambulira ekitenkanika. Okuvaawo aba we yavaawo weefuula vumbi. Kuyiga taata. Nakuyigadde era nakowa ddalinga. Nkwaddemu ennaku ayinza Wano yasooka namugamba ngenda kuwa ennaku bbiri. Nnaku bbiri zokka zenkuwadde. Gwe weesenga bwe weeyisa. Omu yajja okuvaawo. Sebe omuto yamugamba akunze naye tujja kulaba ani anaavaawo. Ate nkakasa nze gy'okusigalako gw'ogenda. Gwagenda okutikka ebibyo ng'ogenda. Gw'ogenda okukwata ekkuba okugenda nze jja sigalawo. Olaba nti oli mukazi. Era nga sedda mamba. Gezo omufulumi. Katonda watu. Gwe bakuwasa buwasa bakuleeta bulesi. Gyofuluma. Obupale obuku. Yamugato najja wani. Ombuma. Kaleke. Yakukuba bw'ovaanga kalage gwe. Baana sebo baatabuka. Baana bamufuukira ekirala. Nene embeera naagisobola. Yasooka ne yeebuuza. Aleese n'omucuba mankubi. Nina sana amagezi nga bukyali. Kuba omwana tagenda kunfugira wange we yansanga. Ate ne baba wetadda. Simanyi oba alidda, oba talidda, oba yaragawa. Omuntu atakugamba nti nagenda waneeno gwe atakubira na kasimu mmanya kiri waka. Nye nga kyenyoze kamuweeyo emyezi 2 nja kweyiga. Mukazi watu bambi embeera yamusukkako. Kati kanzigalewo nga buli lwajja ku muggalo ndowooza gwe gunaamujja wano tagenda kummerako. Sebo nkogerwa kuba mwana kati kansibe buli wanajja nga waggale. Gaddayo. Baawe yagenda naye nga tamuwuliza. Tamukubira yadde kasimu bambi. Tamanyi waje yalaga. Kyokka yamulekera olumbulege. Wabula agamba okusologezako sigala. Ng'ali mu mbeera nnungi. Tayagala koggalwa akaana. Kakateeke ku muggalo kaguwulire. Wasibyeyo. Asisibyeyo zizizaawo buzi. Nange. Sewe muto kati yeefula nnyinimu. Mukazi watu yakwate kubo yeeyongereyo. Wabula ennaku zinaanyirira. Mukazi. Kati omuto agenda okuza amaaso. Kyanjagazi. Nga sewe nakyala asibyewo. Katonda watu ekiri mu maka ga Kabulaaja kifumba mutuku najja. Tuwaddayo mu Peaceful House w'omukulu Kaboyo. Yali akedde kulima. Naku zino sewe yeeyagala banga liyise. Ati baby. Wanji baby. Wano wetusaawo ku bijanjaalo kuba emmere egenda n'enva. Bagamba amaka ganyuma kubanga mukwatagana. Mubuuza wano tukolewo ki? Nankwadde oba ekimanyi nawe olina ogezaako okubuuza ku munno. Kati amubuuza oba bateekewoko ku bijanjaalo. Nali namanyira nkuuza nga tufumbira ku nku. Nina esaa fumbira ku nku. Nakyala nesigire mulemi okuma nga omanyi abantu b'ebibuga baba bamanyira mmere ya woteeri. Ye omusajja tuyamanyira mmere ya nku.
tugenda simbawo wali ebijanjalo ngenda kulima nga onyambako mu kusiga sija ekyo bebi ya amazzi go gakyali mu bidomola temuli wadde temala okukiryawo ku luzi kuba mbadde njagala kugendako eno wansi kale ndowooza tiro gyasaana ekyayayidde yasaa akwate kuba agendeko akime ku mazzi beberere no babiri kati bali mu kwano kati ziba teziri busa ng'omutembeeyi John kati yaba agenda yafunamu engeri y'ekirowoozo kati nakyala mazima n'atutabika nekyali wange kangeneyo tomanya nsobola okuzzazaako jjukira nakyala yasemba yadduse nga bonna abalesyewo lodi nga agamba singa nsangayo kasajja ke ngenda kafumita eŋŋumi ziri ezalagirwa katonda wattu bigwerawa twali tulaba katundu ka 37 ngenda basatu sinkane mu katundu akagenda okubeera ka 38 mubeere bulungi.